impulidde bba w'omuwayifu ng'alaajana nga bw'atalina kyakulya, talina mmere, talina ssente, talina ngoye, talina ngatto, era nga ayagala mukazi we amusindikire obuyambi. Wano ekibuuzo n'enjagala enkibuuze abasajja mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Eno mutyayo? Ebyeyo mubitya? Mutya okujja eno okuba ebyeyo nammwe okubaako ke mwekolera? Era we muba mutya okujja eno muwa nsonga ki eyo ebatiisa iffe abakyala be musiiba mu beeba ssente gye tutasobola kubawa? Bannammwe bajja eno ne beekolerera, immwe ate ne mwagala mutuule ewaka mulere engalo olw'okuba mwayiga laavu ne mubeera okwo ne mulaavingisa nga gw'omanyi awo wooyita w'ofuna omuwala akuba ekyeyo n'omutunuza mu nsonga za laavu gwe ng'omusimbi oyoola. Kati nno tukabatemi. Yenze Sheila Adita, following a page jangu mu link onsange ku YouTube channel yange. Obutambi bungi nnyo bwe weetaaga nga gwe nkuba kyawo bujja kuyamba ku commentinga tumanye endowooza yo. Abawala abaawona abasajja nga mukazi nga bba wa muwayifu ono mwekubireko mu bugalo. Abakyala mwenna nga mwawona abasajja nga bba w'omuwayifu ono mwekubireko mu ngalo. Era nga mbasaba abasajja abo we muba mwavaayo nga mwayawukana, togezaako okumuddira yadde okuzza kalya simanya kadda nnyuma yadde okubaako n'akamesaji ke konna k'otunulamu. Abasajja nga bano baswaza. Ovuddeyo mawulire ogamba omukazi takulabirira. Kati wano nze nenjagala okubuuza, kuggwe omusajja n'omukazi ani alina okulabirira munne? Ye mubadde mukimanyi nti mmwe abasajja bakazi bammwe abali eno ku byeyo bakolera mu bugubi? Mubadde mukimanyi nti batuusibwako embeera enzibu, basula bubi, balya bubi, bambala bubi, bo ng'abo abantu babayisa bubi mu mbeera ey'obulijjo, we balwala tebajjanjabibwa, bamanyi obutalya, tebayina dde ofu, abamu bakola nga nosasula tebasasulwa, abalala basiiba ku miggo. Ebintu ebyo mubimanyi. Tubaterayo obutambi bungi nnyo engeri gye batulugunyamu bankuba kyeyo. Abamu babanywesa n'eppupu, abalala ne babaliisa pampa z'abaana, abalala ne babaliisa empitambi, abalala ne babaakako ne babakozesa ebintu ebyo byonna mubiraba. Naye ggwe n'otuuza bolozi mu mpale n'ofuna n'obudde obujja mawulire weekubira omulanga oyagala buyambi okuva eri omukyala yakuleka bubi, tolina koyina, era tomusanga n'omusajja ojja mutemaatema bulabula. My dear brothers, get up and start working. Get up and get something to do. Mutandike okwekolerera, mulekerawo okulowooleza mu bakazi ate nammwe abaana abali ku kyeyo. Bannange guno omulembe gw'abakazi kwekolerera. Mulekerawo okubeera deceived by men olw'okuba bakimanyi nti mutandise okukola. Abasajja tebaagalizangako bakazi bintu birungi. I'm telling you and I'm realistic on this. Abasajja tebaagalizangako bakazi kubeera na kintu kirungi nga si yakikuwadde. Waakulemererwa ayagala ogwe flat oleme kubaako woobera. Kati waakulaba oli ku kyeyo okola, akulaba osevinga, you're living a happy life, eyo gy'omu publishingira agirabe amanyirawo nti agenda kuluzinga. Kyaba abaze luli okubeera nti gwe omubeerako omwegayirira akulabe ng'osiiwusa, akulabe ng'okoze, kiba tekimukolera. Abalaba nga abantu abalala gye bali abali mu kuteekamu ssente abakuwa obudde. Now this guy alaba omuwala ali ku kyeyo, alabika afunamu obusente, bu endorsements abufunako, abantu bamuwa obulango n'alanga, n'afuna obusente, afunye omusajja amutadde mu midiya, wuyo agenze viral amanyikiddwa, ayina kulinnya kati ajja yereega. Omukazi tampa buyambi. Baana mu abali ku kyeyo, mwesonyiwe abasajja be mwalekayo ewaka nga naddala mukimanyi nti abo abasajja mwavaayo mu mbeera mbi, ng'okimanyi nti oyo omusajja y'omu ku baakola obukubirira okulaba nti gw'obonaabona. Bw'oba otuuse eno, try hard and harder
okulaba nti okola. Try as much as you can nti sente z'okola tozoonoona, temuzigabangula. Mulimu kummwe abagaba sente ne muziwa abasajja bo ne bekkusa gwe n'osigala ku kyeyongo otuyana. Don't do that. Weekolerera ebintu byo by'ogenda okulabako ogambe bino ebintu nabijja Saudi Arabia, bino nabijja Dubai, bino nabijja Qatar, bino nabijja Kuwait, oba munfuna. Yenze Sheila Adita, imbaagala nnyo.